31st December, asatu December tuliruddawa Odi Kampala Senior Secondary School Playgrounds. Yetugenda okusiiba, yetujja okusula, tutuuka ssaawa 2 za kumakya mu lukuŋŋaano lumanyiddwa nga the National Prayer Day ey'omulundi ogw'e19 e Kampala mukadde. Wangi topulaninga kuba walala, wabula tandika kukulowooza ani naani b'olireeta. Batwalire kadiyo zibagabire, batwalire baso zibagabire, batwalire flyers zibagabire. Kola ekisoboka kyonna. Oba opangisa motoka okuva ewammwe gipangise, ojja kuba oweereza Mukama. Ngambye ntya bwe kiba kirekisa kupangisa kamunye ng'eva wammwe gipangise obagambe batwalira bwerere Kampala mukadde. Bw'oba oyagala basasule eryo nayo ddembe lyo, bw'oba omanyi okwogera okubannyonnyola olibadde mubaga nti abaaye nti nze ntaddewo leadership, nafunye emmotoka tutwale Kampala mukadde, buli muntu ajja kusasula ssente bwe ziti okgenda, naye nze mbawandiika bawandiike bakubirize, teekayo emmotoka bavuge kola olunaku Kampala mukadde. Ate bw'omala drive omugambe era gy'otujja ku makya, kitegeeza ojja kuba weekoze kino wammanga, ojja kuba olaze abantu ba community y'ewammwe nti muggwe mulimu leadership. Era abantu baba ba leadership bakitandikira ku ebyo ebintu ebitonotono kwe bava olunaku lumunagana naye omukyalo ono tumulonde ku bwanna abakyala. Olaba yatutwala e Kampala mu National Prayer Day. Musajja ono tumulonde ku ba LC1, kumulonde ku ba LC2. Batandikira ku ebyo ebitonotono balage leadership. Bayite mwawo ku kyalo ono mwami mukyala gundi mwami gundi oligende Kampala mukadde. Emmotoka werijja twalya sende bwest. Ebyo mbyogera nga mbigambamu abatudde wano naye n'abali eri ku TV abandaba n'abali ku radio ngoli ewammwe Kalangala, Kyazanga, Bugomola, naawe kola bwotyo baaka abantu boyitayita mwambo bawandiike obagende nga 3 December tubatwala Kampala, nze mbatwala naye mujja kwesasulira. Obagamba otya? Obagamba ndi nze mbatwala naye mujja kwesasulira. Ate bw'obanga gwe ewammwe weesimbyeyo gw'oli wadde mbe n'obasasulira, ekyo tebakitwala nga kuwanguzi. Esinguzi n'ebyapa kamajja kusonyiwa. Wamma gwe MP weeyo, wamma gwe chairman wa L33 yeesimbyewo, meya yeesimbye erudda lweyo, ebimu ku bintu by'osobola okukola abantu ne bakuwa akalulu. Teekawo basi obagambe mbatwala Kampala mu National Prayer Day, mundabiranga ddala nga 15. Nze nkuzigiridde ebintu ebyekweseemu akalulu byebyo. Ng'obajja wammwe Bugomola oba Buyiikwe oba Kayunga basi namba ng'obakuba Kampala mukadde nga babeera ku National Prayer Day nga tubasabira nga tubagoba mu dayimooni yonna eyali balemeseza okukulonda. Kambulira abantu bagaa nti amiina. Abategedde mungambeko nti amiina. Ekyo nkizigiridde mwenna abaagala okuwangula emyoyo, namwe abaganiza nnyina interest abantu bano okunonda gye bujja baleete e Kampala mukadde. Wamma namwe abalonzi mbagambye omuntu baba nga tasobola kupangisa mmotoka kubaleeta Kampala mukadde